May I request the members from Mukono municipality, led by the mayor. This council, the district service commission by 15th of June. However, Mr. Lord, as we approach the 15th of June, the sign is now and resources at my disposal to spend so much time. So we are going to be very tight. We have colleagues from Nachisunga. Please kindly rise up. Mostly the engineer. The district engineer here is not a certified engineer. At the municipal bank has strictly, for example, money for roads, instructed all districts that are going to benefit from those funds that they must have a fully better. We can't allow that. No, we are impatient and we shall not accept to be like that. So for the 2 years, so I want to encourage you, being appalled by the report from the Honorable Brenda about the reluctance of the local government leadership here, particularly the chairperson, who is our own, in constituting the service commission. So, what's the motivation for that? So, what is the motivation for failure to recruit civil servants? But I would like to encourage the Speaker to convene a council and take decisions. Including decision to indict the chairperson for failure to act on his duty. I should say another contradiction. If you need legal help, come to me. The chairperson has no excuse. He has to execute his mandate or this. Choosing members of the research commission is not an act of magnanimity. It's not help. It's duty. And we must distinguish public duty from self-interest. It must be distinguished. And as NUP, we should never be seen fronting personal interest anywhere in the execution of a very delicate public mandate. That should never happen. That should never happen. You know? And I don't want you to really incriminate public servants. There is a boundary between the duty of politicians and that of public servants. Okay? And I want to really be very clear on that. If you're a politician, your job is on a thread, it's delicate, you must execute it. It is timely. Matters in your hands. You know? I hope along the way I'll be able to interact with my senior brother, the Honorable Ababaka, and understand his motivation in a failed act on this very delicate public duty. But for me, it's inexcusable, and I really have taken it seriously.
And as the Deputy President of NUP in Uganda, I am going to summon him. How I wish this had put it to me earlier. Yeah, I have powers to summon and even discipline. It's an indictment on the world for him. What I do as the law, I do in the name of the party and the people. And so is everyone elected. So nobody, anywhere, in their position should believe that they can act and frolic on their own without recourse. The huge public duty in our hands. And there must be a huge difference between what we do and what the NRM is just doing. We are a team with a difference and we must as such act differently. So I think it's not, it's inexcusable whatsoever. Why there are cases in court, and I'm advised some of these cases are internally generated. The motivation, I do not know. Probably I'll be able to find out why. That people can sit and connive and wish to really benefit from the taxpayer by way of connivance by litigation. I hope I'll be able to establish what the motivation of the actors are. Kuba nti ssentebe wange wa district tannaba kulonda olukiiko lwa service commission. Tegeezeddwa nti amasomero agamu tegalina basomesa kubanga service commission erina okukola interviews abakozi abo n'ekitebe kyennyini tekirina abakozi bamala olw'obulagajjavu obulagajjavu n'obwasemugayaavu. Naye omukulu oyo mulekeddewo obubaka, ngenda namuwandiikira mu butongole muwe n'ensalessale kubanga muvunaanyizibwako ng'omukulembeze mu NUP enkola ye y'emirimu ngivunaanyizibwako. Ndowooza tujjamu omwezi guno ogwa June watalina kyakoze ensonga tujja kitwakuleva endala. Naye mpadde n'amagezi kanso ekozesa obuyinza bwayo mu local government emuwaliriza okukola obuvunaanyizibwa bwe. Yetwogerako ntwaki tubijja mu bbanga. Naye n'ekyokubiri ababaka baffe tuzangugyeko nze ne mwannyinaze ffe veteran, ababaka baffe abasinga bato kibajja nabayamba okuyiga okutegeera gavumenti bw'etambula. Naddala engeri gyebeteggeramu betegeere egibetegeeza n'etambula nga esaayirira ng'Olwembera gayita mu luwenda. So babiraba babyetegereza. I have no doubt they will speak with authority once returned to Parliament. And I'd like to encourage all of us, whichever position you occupy as a stakeholder, to take this oversight with the seriousness it deserves. We, in this oversight visit, put emphasis specifically on key service delivery points, mainly healthcare provision, education. Fena tukimanyi nti ogenda bwe act buli sub-county oba town council yalibadde erina at least center 3 oba center 4. Naye Mukono tukyalina challenge nti ogenda mu town councils ezimu teri wadde ne capacity aid akatandikirwamu, ogenda mu magombola agamu era kyekimu. So Mukono tukyalina challenge ku bintu by'obulamu. Abo tugenda ku byenjigiriza. Mukono district sebo leader of opposition tukyalina amasomero agamu ng'abaana baffe basomera miti, ogenda magombola agamu abaana baffe bakyasomera miti, ate era n'endabika y'ebizimbe ababirinako biri ku stage enaatera okukuba abayizi baffe. Era ekirungi ogendagendako mu masomero agamu ojja kubiraba ng'ebizimbe bikutte mu mbirabina. Abaana baffe tebalina na toilets we balaga ebizo kyali ziri byenjigiriza. Ate era nga Honorable Namulozi bwagambye nti n'abasomesa batono abakola ki abaliyo. Era nga bwekimanyi era ku education eyo tugenda ku education act etugamba nti buli muluka mwalibaddenga mu primary school. Naye Mukono district tulina ebiruka mingi nga temuli wadde primary school emu. Abaana abato abapiwano abo buto butandika okusoma butambula okuvanga wano ne kagenda paka nga seeta naye nga bwe buluka okuliniya baali omuli primary school bayiza okukola ki okutandika. Kubanga ezibiri eza private abazadde baali kubakola ki
tebazisobola. Seza gavumenti kati tulinaamu wadde. Ate era bwe tujja ku secondary era Education Act etugamba nti buli tawuni council begombola mwalibaddenga mu secondary school emu mu Mukono tukyalina obuzibu twali amagombolola yakuwa kesi y'ennaggwejje nti omwana ennaggwejje bw'amala okusoma senior 4 atambula n'agenda ate etunda anoonye okusoma senior 5 ne senior 6 kubanga isomero eryo tukyalina obuzibu nti likyagaanye okuteekebwako level omwana mwasobola okukola ki okusomera. Era abaana baffe naddala ab'ennaggwejje n'amagombolola ge bamala senior 4 abasinga badda mu kutema bikajjo abalala badda mu nnimiro kubanga kyanga yaabwe y'ebyenjigiriza era ekoze ki esaliddwako. And of course, so Musiwa, try to solve one problem. Then you create another. I have this view, sir. We shall have this conversation in the group. We want to revisit the board and then after that, we create. But you shall have a select group of our service agency. I think one. That's okay. It's like selecting group was service
So at the first this was related by several fathers. Of course, the municipality completed the unfinished. So they should educate you predominantly. They will move around space. In what you have as a deal, and I would like it. Once you are so what we did, we provide a sample. Hospital, 60%. Up to terms, 60% linga chikumi mwabi. The idea is not very chikumi nga chenda mu mwenda. New structure, finance getting never financing, yogera ku bakoze ebisatu mwata. Aba parliament mwe munatuyamba koko yao. Nabe tulinga that's still below the WHO. Yes, but critically, we have a specialist. We have a specialist. We have a surgeon. We have a chara. Na yera ni wetu watu recruiting. Wena bagenda kolera. Kizibu nnyo okuleta specialist n'omugamba akolere wansi w'omuti. Naye nga mu buweereza ku level eno abantu baba beetaaga abantu abakugu. Structure enkadde kiki ekibaganya egifiiringa nga simunakolera kumpi. Finance ne public service talina ssente n'olwekyo tetulina wage kwe tusinziira. They gave you a new structure before even filling the old structure. Yeah. So what are the key critical HR gaps? Twetaagayo omukugu mu baana, twetaagayo physician, omukugu mu ndwadde zino ez'abulijjo, twetaaga abananses abawerako oba abo batono. Ne ba paramedics categories ez'enjawulo. Kuba bw'otuuka waggulu wali we tubaddeko PD, olabye namulimu omuntu akalinga katale, ojja kusanga ng'aliwo abasawo nga babiri abali ku mulimu. Si lwakuba be baliwo bokka naye jjukira lino Dwaliro likola essaawa 24 so oba okulaninga human resource even plan n'ab'ekiro so tosobola bonna. Abakozi abamu true bakuweebwa center. Disitulikiti balina okukuwamu yabakuwa bonna fule. Bonna nedda ku nsonga y'emu nti wage tetulina wage. The district issues wage? Yes. Kuba era ne mu departments zaabwe endala tebalina ssente era tebasobola kulikuutinga. They only replace abawumudde oba abafudde oba abalizayiniza. How many interns do you ordinarily take up?
at the moment tubadde tetunafuuka intern center olw'ensonga n'abakugu abamu abandi badde basupervising abasitudensi bano tetubalina, so kiba kyabulyaza amaanyi okuleeta dokita okukola internship nga tewali agenda kubeera nga amusupervisinga. Sound scans bbiri naye tetulina ebisule ate nga nayo nkulu okukola diagnosis, naye nga provision yaayo eri ekizimbe ekyazimbibwa National Atomic Agency nejja n'ekikebera nga kiri ku standard, naye tetunafuna ssente. Ekizimbe ekyo Ministry of Health yakifandika era ne tubawandiikira mu ofisi nga tuyita mu ofisi ya kaawa ebaluwa n'etuuka tubalaga obwetaavu mu functionalizing a building eyo. That was last year. When did you complete the building? Pardon? When did you complete the building? 2021. 2021. Yes, around August. Yes, around August. Okay, we understand that. So you deliver 30 mothers every day? Yes. That makes it 750 to 800 mothers per month. Per month? Yes. How many are normal births and how many are by percentage? By percentage, out of the 750, about 200 mothers are delivered by cesarean section. That comes up to about 30%. And you have only 6 post-delivery beds? Yes. But in the other dedicated building for operations, we have about 20. For normal deliveries, we have about 6. Yes. What is because the cesarean mothers stay longer, so they tend to occupy those beds for some time. What's the extent of maternal mortality per month? I'm happy to inform you that in our hospital, much as we have that high output, on average, in a year, we have about 4 maternal deaths, on average. So we have been... What are the causes? The causes, usually, many of them have died out of PPH, postpartum hemorrhage, okutumbuka omusaayi ng'omaze okuzaala, then ne pressure ekwata abakyala nga balimu. How safe and how consistent do you have blood supply? We have blood regularly. Okujjako mubaamu fluctuations naddala abaana b'amasomero nga bawumudde kubandooza be basinga okudonatinga naye okuva lwe badda mu masomero we have blood era tetulifaalinga nnyo bantu bakuba tewali musaayi. Normally, if there is need for a referral, it is decided by a doctor, given the circumstances. Where do you normally refer? We refer abakyala ab'embuto tubaweereza either Naguru oba Kawempe, medical cases tuziweereza Kuluda, surgical emergencies, amagumba gamenyese getaaga kuteeka mu byuma tubaweereza Bano. Ambulances, they function? Ambulance, Ababaka baffe Lyemukono ne gavumenti yaffe ya local government, that is the municipality, in ambulance ya dedicating abantu b'Lyemukono era nga ffe tugisavisinga, ffe tugiteekamu amafuta era ekola kinawadda. Bwe gaba oluusi nga yagenze obanga erina breakdown, tukubira abadriver ba ambulances z'Ababaka baffe Nakifuma, eya wano, eya South ne batuyambako. Naye waliwo n'enteekateeka eya call center through the Ministry of Health nga tubakubira ziri based Naguru. Waliwo ekiseera basooka ne tubaera ne cycles 2 bwe tutazifuna bwe baweereza cycle eyandibadde ey'okuna baweereza ziri 2 zetwamisinga ne batuweereza n'ey'emu, so kati tusuubirayo cycle emu zibeere nga ziwera 6, so twakafuna cycle 5. Mutafunira mwagattawo mutya? Kyali kiseera kizibu, abantu bagendanga out of pocket ne beefunira, naye yali ery'omusujja, erya siriimu, eryakafuba
byabeerangawo. ARVs obadde tubadde bulungi, all levels tubadde bulungi ddala kuba n'amalwaliro agamu oluusi agafuna out of stocks within the district tubadde tusobola okugayambako. Let me ask a few interventions from colleagues. Ewera 5 tewera oba abasawo 13 yekugambye bwembalabala abasula balowooza balinga 2 abasigadde bavaabwe. Of course kirina impact ku time of arrival. Omuntu ajja kugamba nti ebintu ebyo ebimu mu parliament muyiro tuyamba bwe mutugamba nti mutuwadde consolidated leave salary mutugamba enyumba eri ku mutwalo gumu n'ekitundu, yes mu break it down. Omusawo nganze nina okunoonya ennyumba ya mutwalo gumu n'ekitundu nemugamba kino ebyokulwala nga obadde ku mulimu byonna bigenderawa. Nolwekyo waliwo irregularities nyingi. Ffe tuli more exposed ku bulwadde naye tetulina na insurance system. Bw'olwala weefaako wekka bw'ogenda gy'ogenze bagamba nti ono omusawo kale tugenda kusalirako. So ebintu by'emisaala ebyo mbadde saagala byogerako naye mutuyambe mutereeze emisaala gyaffe. I wanted to ask about the ambulance. Kutambula mu Mukono ntunuulira obuweereza bwa mirimu egy'enjawulo, masomero, malwaliro, makubo n'ebirala ebikolebwa gavumenti mu linnya ly'abantu. Lino okuyita eddwaliro oba ovuma abantu b'e Mukono. Ngamba nyina ekigambo ekirala kye nandiyise. Naye engeri gye butalina naggwanika sosola ndiyita ggwanika. Bye tulabye ekisooka abasawo batono. Eddwaliro lino lizaalisa abaamaama 30 buli lunaku. Lirina ebitanda 6 mu woodi y'abakyala abazadde. Kitegeeza azaala oba bamala kukuba kalulwani alagenda ku kitanda yasimanyi. Naye ndowooza ekiri wano kyekiwumbawumba betusanze walala mu bujjanjabi mu ggwanga, mu byobulamu mu ggwanga muno. Buli munnayuganda afeeyo, tekisobola kubeera mu ggwanga litambula bwe liti. Woodi ey'abalwadde abamu omuli abaana, muli abakyala, muli n'abaami bagise general ward erimu ebitanda 2. Naye eno general hospital ne bukiriniki obwa bulijjo bw'omu byalo w'abantu sekinoomu tekusobola kufaanana bwe buti. Naye jjukira nti Mukono kilomita 3 okuva ku City Square okutuuka wano wandirowoozeza nti ensonyi zandibaddewo ne bakwekako. Naye obulagajjavu buno n'okufa kw'abantu mu ddwaliro muno bimu bujja okudocumentinga ebikoleddwa mu bugenderevu. Tosobola kuŋŋamba nti tewali ssente eddwaliro okufaanana bwe liti. Naye munnayuganda kyalaba wano buli muntu amanye afeeyo kubanga buli muntu asobola okuba nga yaddako mu mbeera eri wano. Okusanga mu ddwaliro muno ndowooza olina okuva ewammwe ng'olaamye. Mukono Hospital eyina linnya nti Mukono Hospital naye ng'amazima bw'ogitunuulira ku kiriwo ekigenda mu maaso erina kuba ku grade 3 status kubanga one congestion omujjuzo mungi olaba nti wali baddewo facility ezikulaga nti ddala hospital. Naye bw'olaba ne numbers eziri mu Mukono si eno embeera gye twalisanze nti gavumenti yali badde emanyi nti Mukono accommodating abantu bangi, therefore there is need of expanding eddwaliro lino okwaccommodatinga ku numbers ezo ennyingi eziri e Mukono. So tugenda kukola report okulaba nti tuwaaba bino eri gavumenti kuba ffe tuliwo, ffe tukiikirira Buganda, twagala fairness, bye tulabyeko ewalala tubirabe nga ab'ewaffe babigwana. So wabadde wabalowooza nti maybe kiriwo because Mukono yalonda nga bwe yalonda. Tekiri ku ekyo. President Museveni once bwakwata Bayibuli n'agamba nti ndayidde okutwala okukuuma bannayuganda n'ebyabwe, kimukakatako okulaba nti obwenkanya abugabanya ebitundu ne bifuna bye birina okufuna. For example, Mukono y'emu ku industrial areas zetuyina ezicontributing to GDP omusolo ogw'amaanyi. So tosobola jjijjako bwenkanya obwo ngo omusolo baleeta mungi ate facility n'obeera ng'obakenula. So bye bimu ku bituleesewa. Twenyamidde nnyo olwaleero nti information abasawo gye batuwadde nga babikirira eddwaliro kwegamba kitumazeemu amaanyi. Ffe mu kutambula okulambula tulambudde nga mazima abalwadde bali overpopulated mu ddwaliro lino.
space balina ntono, ekyokubiri ne bali understaffed, ekyokusatu kwegamba nga tebalina ne x-ray machine esobola okuba nga ekola ki examining omulwadde. N'olwekyo ffe mu ripooti gye batuwadde batuwandala ne betulaba nabyo birala nnyo. Ne kisangibwa nga n'abaana mu incubator balina incubator 2 zokka ku bitanda nga 10 mu woodi. Ate nga mu woodi omwo kwegamba abaana bwe baba nga balese abaana abatenetuuka ng'abaana 5 nga balina incubator 2, kitegeeza omwana wafuna ku bbugumu kwegamba olina ebbugumu lya kaseera katono n'omulala ne baleeta nga tannaba nakugamba kwota bbugumu bulungi nga bwe lirina kuba. N'olwekyo ne tukubiriza Ministry of Health eyingire mu nsonga zino etereeze amalwaliro kubanga tuli mu mbeera mbi amalwaliro wonna we tutambudde, naye nga kyamazima embeera si nnungi. Ate nga ne mu ggwanika muli temuliimu na refrigerator, kale kwegamba ate nga erina ku maini egamba capacity yayo abalwadde beetwala bangi nnyo, but it's so funny and so sad that there are no services.